kale webali nnyo okubanga otulaba n'okubanga otugoberera mulimu gw'okola gw'amaanyi nyera gwa Ttendo Zara Fatima Osoke BBC Refina lutimbe gagadde ku oli tusokedde ku ggwanga lya Mali gavumenti yayise kulwa musezi yasize kulwa muyizi kuba nti tesuulibwa kunaku olw'omukaaga oluvannyuma lw'okuba nti bamukwata mundu bafubutuse mu Maserengeta ne mu Mambuka ne baagala okubanga babambula ku gavumenti eno wabula oluvannyuma munnange musajja mukulu Assimi-Goita yayambiddwako eggwanga erya Russia saako bannansi abagezaako okulaba nga bawakanya bamukwata mundu bano n'omukago guno ogwa Sahel okulaba nga bavudde ne bongera okubanga bateeka akazisa okuba mukwata mundu era balemeddwa okulaba gavumenti ewambibwa okusinziira ku biriwo naye nga bamukwata mundu bano bayongedde okubanga beewaana baga nti ekimu ku bikokero bakakola ebikyasinza okuba ebyamaanyi waliwo mu kintu kyaffe ekisoosa mpereza ka message nga ngamba nti obubinja buno amannya gaabwo akabinja kamu bakayita JNIN oba Jenin nga kawa oba kewa erinnya lye bayita erya Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim kayina kakwate ku Al-Qaeda kekaka JNIN oba Jenin so nga ate akabinja ka FLA bakayita ka Azawad Liberation Front nga kano kayina kakwate ku bannaffe abatuareg w'ekino eky'abatuareg bano be bakulembeddemu enteekateeka zino era nga tutegeddeko nti obulumbaganyo bwakoleddwa akabinja kano akamanyiddwa nga kajenim kekasiza okuba nkakola obulumbaganyo bw'amaanyi era ngako kakutte kubone kabeera nga kalumba nga kasinzira mu bitundu eby'Baurem kino nno kiri mu buvanjuba bw'eggwanga erya Mali ku katawuni kasangibwa mu kitundu kino eky'Egawo basinzidde saako ne ku mugga ogumanyiddwa nga ogwa River Niger oba Niger gye basinzidde ne babeera nga balumba era balumbye ne mu bitundu ebya Bamako ebitundu ebya Kati n'ebitundu ebimanyiddwa nga ebya Sivare nga nno Maserengeta gaggwanga lya Mali saako n'akatundu akasegawo nga nno Maserengeta ne katundu akamanyiddwa nga akamoputi bano abasajja bajenni gye basinzidde wabula bo abamanyiddwa nga aba FLA bo basinzidde mu Mambuka so ebimu ku ebyo ebyasinze okuba nga bibeerawo sabbiiti eno naye nga okusinziira kwa Assimi-Goita yavuddeyo sabbiiti eno n'akakasensi nti eggwanga ly'embeera egendedda mu nteeko ne gavumenti y'eggwanga era yakakasizza nti embeera batandise okuba nga bagiza mu nteeko oluvannyuma lw'ebyenkutegeeza kati mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ogenda kunzikiriza tubeere nga tutunulako ku nsonga n'embeera nga bweri sabbiiti eno bwetambudde ku ggwanga erya America n'eggwanga erya Islamic Republic of Iran amawulire ge twongedde okuba nga tufuna sabbiiti eno bonnabaawo kikyukanye mu byanteeseganya oluvannyuma lw'okuba nga eggwanga erya America wiiki eno Trump ebya Iran yabyogeddeko katonotono si kamaanyi nnyo okwongera okulaba nga nyikiza n'okukaka eggwanga erya Iran okubategeeza nti sijja kuggula nakuba nti nzijjawo emikwesesi gye nateeka emabega w'akagoloma akamanyiddwa ka Strait of Hormuz maaso gammwe katundu kali aka Gulf of Oman era nga kyenjagala mubeere nga muggula akagoloma ka Strait of Hormuz wemba mwagala nange eziyeyo emmeeri zange zi destroyers era bino agenza okuba nga abyogera nga mu kaseera kano amawanga gongedde okuba nga gamutunuulira ku mbeera eyo newankubadde nga ku lunaku olwa Sunday yafuna obugenyi bwe yali tasobodde kuba nga ateekateeka oba musajja mukulu yavaayo nayagala okuba nga mumiza omukka omusu yali ategesa akabaga akaaba basakira amakaage oba amakaage g'obukulembeze bw'eggwanga erya America amawulire munnange tebyatambula bulungi ddala kale mu kibuga Washington ngenda kuzomesa 25-26 awo bibyo byasobola okuba nga bibeerawo oluvannyuma lw'okuba nga Trump ono baamutegula nga oba oliawo waliwo omusajja yali amaze okuba nga azuulibwa nti yali yebagazze ebyokulwanyisa ayagala okuba nga amugyawo njagala nnyo enteekateeka oba embeera eno nja kukwata ku kitundu kino eky'obulumbaganyi obuze bukolebwa ku Trump newankubadde nga essaawa zino bamu kubatamwagala bataddewo ebibuuzo bingi nnyo ku bulumbaganyi buno nga balowooza nti ebyumbireeka bisiteegi nga ebeera bipangepange naye amujjukira ne lukuŋŋaana lwe yaliko ebiseera biri ng'anoonya akalulu era bagezaako okutegeeza nti kireka nga byali bipange n'ebirala ebiringa ebyo waliwo abaagala okukwata ekkubiro naye ndowoozezaamu wano ne ŋŋamba nti njategeezako producer wano je oba wiiki ejja tubeere nga tutematema Trump obulumbaganyi n'okumwegezaamu okumutta ebyakamutuusibwako tulabe bikomyewa era bikakkanyiziddwa bitya n'emboozi ezeetambulirako naye bino byonna ebize byogerwa tujja kuba nga twongera okuba nga tubitandula wabula katuddeyoko ku nsonga z'amawanga amala Trump etegeezezza eggwanga erya Islamic Republic of Iran nti bakwateko babeere nga banguwa okulaba nga muganda wange basayininga n'okuteeka omukono ku kiwandiiko ekikomya olutalo basobole okuba nga bakifunamu nga bukyali kubanga ayinza okuba tajja kuba nakusaasira kugenda kubanga kulungi eri ggwanga erimanyiddwa nga Islamic Republic of Iran wabula ne Iran yongedde okuba nga ekalambira era nga sabbiiti eno tulabyeko omu ku baminisita baayo ab'enkizo ennyo mu nteeseganya
yakutte ekkubo nayolekera eggwanga erya Pakistan mu kibuga Islamabad okubaako okwebuuza kuyategeezeza era asinkanye Field Marshal Munir Asim w'eggwanga erya Pakistan ono ng'abadde musaale nnyo era oyinza okugamba nti mpagi Sedduge mu nteeseganya zino era nga bw'atyo bwe yavudde awo yakutte ekkubo n'abeera nga ayolekera ekibuga Muscat mu ggwanga erya Oman era nayogera n'abamu ku bakulembeze mu ggwanga lino era ababeekwe bakkaanya era aba Oman bagambye nti balina bingi basobodde okuba nga bateesa n'okuba nga bakkaanyiza ku gomoka Strait of Hormuz kubanga obaolyawo nti ku sayidi eri Iran yenako ettundutundu ne ku sayidi eno eggwanga erya Oman balinako ettundutundu ddene kagomoloka Strait of Hormuz kakati obaolyawo Iran eringa egezaako okulaba nga eperereza n'okulaba nga eyongera okufuna embavu n'okufuna ogweyinza okuba nga ekkaanya naye ku bute bayinza okuba nga bamanejinga n'okuba nga bakwasaganya akagoloka naka Strait of Hormuz era mu nteesaganya mu kadde ako ekamu tusuubira squad zaako delegation okuvako mu ggwanga erya America ng'ekulembeddwa mu JD Vance okulaba nga eyolekera ekibuga Islamabad ku lw'omukaaga olwo wabula bino tebyasoboka nawulya kamawulya nti Donald Trump yekennyini yastopinga abasajja be nga bakulembeddwa mu JD Vance okulaba nga boolekera Islamabad okulaba nga enteeseganya zitojjera wabula yo Iran egamba babeere nga beesootinga nga bukyali baba bakuteesa bateese era kino kimpaliriza okubaako wano ensonga z'enkuwa nabadde ngezaako okulaba nga njogerezeganya ne omu ku bannamawulire abakukunavu nga anyinyonyola omukutu gwa Al Jazeera n'omukutu gwa Al Mayadin twali twogerezeganya nga bagezako okuba nga bannyonnyola ebimu ku bintu Iran beetaddewo ng'obukwakuliza ate obupya mu kuteeseganya ku lusinga waba wakubukalamira emena kubanga emirembe giddawo era nga Iran yo yasazeewo n'ebeera nga ebaako ebintu bisatu byeyagala nga gigenda kuba mitendera wa feezi esatu zeyagala enteeseganya zitambuliremu era nga bino bimu ku bikyasinza okuba nga bitabula America gye buvuddeko nakunnyonnyola ku kintu kya amacharism ne kunnyonnyola ne gamba nti mu nteeseganya za Iran n'eggwanga erya America zirina obuzibu bumu nti America abantu besindika okugenda okuteesa n'eggwanga erya Iran balabikanga sijagamba nti banafu nnyo wabula kyengeza kulaga nti mu bintu by'enteeseganya eya diplomasi enkwatagana n'amawanga nga biyise mu kuteesa bakyali ku level ndala nnyo kubanga mulundi gwabwe gusooka okuba mu bifo by'obukulembeze eby'amaanyi ate Iran bano abasajja beeyina etambudde nabo Abbas Araghchi nakunnyonnyola nti mu nteeseganya zibayita Joint Comprehensive Plan of Action eza 2015 yaziri makkati bulungi nnyo ne Barack Obama era zaavaamu ebibala naye enteeseganya zino zaali zikulumudde kumpi emyaka egyali giwera 10 kuva eyo mu 2005 ku mulembe gwa Ahmadinejad enteeseganya zino zaali nga zitojera mpaka lwe baatuuka ku nzikizikanya ezo Iran yegegamu ku mawanga gasinga okuba n'abantu abagezi ne Trump yakyogera naga nti abasajja bano bali smart ate tebateesekanya nabo beekyusa buli kaseera bakyusa goalpost kana akawayiro buli balaba nga kaziikibwa bakakyusa Trump sabiti yagwa yagezaako okulaba nga abasosonkereza n'agamba nti gavumenti y'eggwanga erya Iran esaako amagye gaabwe gawongedde okuba nga gatabulwa tebalina abawabi ku biragiro tebamanya ani abakulembera n'ebiringa ebyo ne bavaayo ne bagamba nti ffe tulina eggwanga liririmu kakati obuzibu bwajjira nti waliwo nga bwe nakunnyonnyola nti mu kutta Ayatollah Al Khamenei kiyinza okuba nga kyekimu ku nsobi ne Trump zagenda okuddamu okwejjusa obulamu bwe bwonna saako eggwanga erya Israeli nti Khamenei ayinza okuba teyagalanga nnyo lutalo wabula kakati okuba lwe yavaako Mojitaba tayagala kumanya essaawa zino yeetaaga bannamagye bokka be bayinza okuba nga bamutaasa era akolegana nabo nga Islamic Revolution okulaba nga atambuza nabo gavumenti kakati ate waliwo bayitanga baklariki bano abayivu abakakkamu abakulembeze kati Trump yalowooza nti babiwayi bibiri abakulembera eggwanga erya Iran naye waliwo butakwatagana kakati gavumenti yeetaaga bano okulaba nga eyimirirawo kubanga bano abayivu abadiplomati abateesa tebajja kubikkaanyaako intelligence reports ezimu mu America ziraga nti Galibafu Bakari Mohammed Speaker of Parliament ye ayinza okuba mwanguko agonza ye Araghchi yatambuza bubaka naye obuzibu bujjira bwe bamala okuteesa nazzayo information mu ggwanga erya Iran nga akakiiko kali aka security katuula Supreme National Security Council nga batwala Islamic Revolutionary Guard Corps tufunirawa kino mu future yaffe kitulekawa naye balina okukkaanya okugonvugonvu era mu kusirisa okulwanagana ye Trump yali amanyi nti obutego bwateze Iran mu byenteeseganya Iran egenda kubugwamu bateeseteese mangu Amerika erangirire kakati guguno gugenda mu mwezi obusajja bugize eno neeno waliwo n'abali mu kulowooza nga sinaba kutuusaako ku bino ebisatu Iran beetaddewo ng'obukwakulizo Iran efunye ample time okuziikula
ebifunfugu byali byatonya ku mpuku zaayo muri ebyokulwanyisa era empapula ezimu mu Amerika zigamba nti Iran kakati ekoseza akadde kano akenteseganya okuziikulayo ebyuma byabwe byonna ebyali byayikako amafunfugu n'omusenyu mu bomu Israel zeyajjeesula n'eggwanga erya Amerika. Ekyo kikyali awo nakyo tujja kukyogerako. Kakati benkuzayo ku basajja Amerika beesindika bayinza okuba nga leve ekyabulamu okumatiza n'okutega Iran obutego mu nteeseganya Iran ekkirize bukkiriza. Jared Kushner ne Witkoff bo Iran egamba nti baleka balinga ba agent abajja okuteesa nga balese ebiteeso bya Israel bya Netanyahu. J.D. Vance ye of course reporting wa Trump. Kakati uli enteeseganya bwezikaluba mwawo. Kakati yo Iran egamba nti eyagala ebintu bino bisatu bwe bayakulaba nga enteeseganya zitojjera era eyagala bino bisatu bikolebwe emitendera esatu yakise framework of negotiation omukutu ogwa Al-Mayadin zegwatunyonyodde nga emitendera Iran gyeyagala babeere nga basinziramu okuteesa. Omutendera ogusooka gwakusooka kugula ne America ejjewo blockade emisanvu nga yakozesa meri za y'ennwanyi eziri mu Gulf oba gyemitendera gye baagala gye bayitemu mpaka lema n'atuuka ku nzikiriziganya ez'enkomeredde. Among the key issues raised were the establishment of new legal framework governing the Strait of Hormuz. Nga America emaze okuba nga ejjawo blockade ennyingo ziri ssatu ne Iran okuggulawo akagomo ka Strait of Hormuz ennyingo zino bagenda okuba nga bateeseza okusinziira ku Abbas Araki byetegeezezza eggwanga erya Pakistan nga abali mu nteeseganya zino abaziyimiriddemu. Ekisookera ddala new legal framework governing the Strait of Hormuz. Iran eyagala wagenda kubaawo olukiiko lusikakiiko wabula obukulembeze n'okukulira entambuza y'emirimu n'akagomo ka Strait of Hormuz nga bamanyiddwa mu mateeka United Nation olukiiko lw'amawanga amagatte nga lukimanyi nti abavunaanyizibwa akagomo ka Strait of Hormuz ng'eggwanga lya Iran of course lirina okubaako. Kakati kigambibwa nti mu ntambula eno Araki okuva mu Islamabad n'agenda e Muscat n'adda mu Islamabad olwonya n'agenda mu Moscow oba oliawo nga Iran yabaddenga eri mu kutega n'okuteekawo amawanga geyagala okusendasenda egatega enyeebwa okulaba nga gawagira kino era Oman erabika nga kino ekitimba yakiguddemu okukwatagana ne Iran oza ne bagamba waayo nemwe tusobola okwegatta nammwe ne tuba nga fe obukulembeze wamwe taddewo olukiiko lwa Iran ne Muscat oba ne Oman okulaba nga tetuddukanya olina okusalawo olina okuwayo ku kasente ng'oyitawo. Kakati ng'ekyo kiwedde okuteekawo olukiiko lw'obukulembeze obugenda okuddukanya akagomo ka Strait of Hormuz. Ensonga endala ogw'omutendera nga guwedde bamaze okuteekawo akakiiko ako era nyezaako ekintu ekyokubiri securing reparations. Wano wajja kulaba nga eggwanga lya America libagamba nti tugenda kubaliyirira ku bintu bye twonoonye ABCDEFD tugenda kubaddizayo kino na kino. Ensonga endala guarantees against the recurrence of military aggression by the United States and Israel and the lifting of the naval blockade imposed on the country. Egamba nti ekinaaba kizzeeko omutendera ogunaaba omulala bino byonna nkugambye nti bikolebwa kino bwe kiggwa nga bakiwayo wiiki ng'emu tugeze oba mwezi nga badda ku mutendera omulala katuteese. Sigamba nti byonna bagenda biteesaako ye Trump ayagala oluve Islamabad atuze olukiiko lw'abannamawulire wali mu Oval oba wonna wanaabeera abagamba olutalo lwa Iran luwedde America ewangudde. No mitendera ogusooka oguwulidde bamaze okulonda abaddukanya Strait of Hormuz ekyo kiwedde. Bataddewo n'olukiiko n'abanaalubeerako bogere ebyo mugenda tuwaakyo oluvannyuma lwa damage ze mutuleeseeko n'okutukuba n'okutta abantu baffe kiki mugenda otusasula mulina tusasulamu ekyo kiggwe. Kati bamaliriza ogw'omutendera badde ku mutendera gw'okuteesa ku garanti obukakafu America bw'erina okuwa eggwanga erya Iran tebaliddamu oba tebagenda kuddamu wadde okwagala okubalumba. America n'eggwanga erya Israel yayisa America yokka. Kutyo olwo embeera eddira ddala mu nteeko nga wewali nekyokuba nti bonna obuzito
bakira batya embargoes okuziiza Iran okusobolegana n'amawanga sanctions ezizigiteekebwako n'ebintu ebiziboobwa oluta ng'omutendera bagutandikeko. Kakati mu byonna Iran erina ebintu ate bye yaggyemu nti zino enteeseganya bimu ku bintu ebiginza okusola Trump eddalu ekyamazima, kubanga Iran erina ekintu kyekola ekitali kirungi mu maaso g'ensi yonna, eraze nti yo netegefu okuteesa. Era ne baba kuteesa webaga ntugenda kuteesa mu Islamabad, Iran laika yesooka ne ku nnyonyi kakati wano mu kugenda tuze kuteesa naye twagala tuteese ku kino na kino na kino tukiteesaako ne tuzze. Kati ate Amerika nga yeyina ebiba biri ku bwongo bwayo byeyagala bateeseeko. Kati wano Iran nga tuli betegefu okuteesa naye ensonga ya missile n'ensonga ya nuclear Iran yabijjeemu dda. Mu mitendera gyasooka amawulire agamu galaga nti Amerika bakkaanya ne Iran era ne bakakasa nti kye tuyita za nuclear kasamba nga munaakola bino ABCD. Trump n'agamba ebyo nja kubikola naye kyayagala Iran wefulumya statement tugenda kuddamu kukola nuclear. Ye Trump abafunye obuwanguzi kubanga agamba ensi kye kyamutwalayo kugiremesa kufuna nuclear kati kyeripyeko kyokka kati Iran yakijjeemu. Perhaps kino kiyinza okuba kyali kikkaanyiziddwako mu nteeseganya ezaasooka bibaali bagenda oteesaako, sigamba nti baateesa ne babituukako, wabula mu byali bigenda okukkaanyizibwako okuteesa kyalimu. Era kirabika n'okuva mu Iran okugenda mu Islamabad okuteesa, Iran yali ekkiriza ebimu ku ebyo ku bukwakkulizo. Kati kikuzzaayo ku baani? Trump kwe kubayo n'agamba nti kirabika nga waliwo emitendera giri ebiri oba obukulembeze bwa mirundi ebiri nga n'abaddukanya eggwanga lya Iran abamu tebamanya ani abawa biragiro. Waliwo obukulembeze bwa Mojtaba Supreme Leader naye nga yeekubidde ku side ey'abannamagye ba Islamic Revolutionary Guard Corps, ne wabeerawo n'abanene abayivu abatali bamukwata mmundu abatula ku nkiiko ez'enjawulo. Kaakati ye Trump kye kiringa kyakugamba kubanga alaba bino byonna byali bisobola okukkaanyizibwako n'okwogerwako. Kati alaba Iran ebivuddeko kikulaga ebiteeso bino byonna we byaddayo Babas Araki ne Kalibafu ne batuula n'olukiiko lw'ebyokwerinda olwa waggulu ne luyita abakuuma eggwanga Islamic Revolutionary Guard Corps ne babagamba nti nedda kino kyo mukyesonyiwe muteese ku bino ebirala. Kati akatambi ne kaddamu ne kakyuka. Era Trump okujjayo abasajja be J.D. Vance delegation eyo okubalemesa okugendayo ng'amaze okitegeera nti abasajja bagambye bino byo tebigenda kuteesebwako, we mujja okuteesa tugenda kuteesa ku framework eno ey'emirundi 3 oba emirundi 4 phase zino ezigenda okusooka wabula nga buli phase tukkanya nti ceasefire egenda kubaawo naye nga tuteesa ku kino ne tuyitawo akaseera tuteesa ne ku kiri ne ku kiri. Omusajja yavuddeyo gy'abadde yeekwese bino byonna nga bigenda okuggwa bwe biti byakomekkeredde Abbas Araghchi agenze mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow, tiyagenze China. Bwe yatuuseeyo Araghchi si head of state, minisita wa nsonga z'amawanga malala, era yamiitinze Putin butereevu. Putin awatalina kwekwekerera n'alaga obuwagizi bwabwe eri eggwanga erya Iran. Amerika ezze yeemulugunya ku Russia okuwa intelligence amuli ag'ekikesi eri eggwanga erya Iran. Mu kaseera kano ak'olutalo kikulaga nti Putin afunye amagoba mangi nga n'Amerika yennyini yawaalirizibwa okukkiriza amawanga okugenda okumugulako amafuta ge yali yateekako envumbo. Kakati bwe bituuse enteeseganya zino olutalo nga luggwa, kikulaga nti agenze eri omunene omulala bwe bakwatagana amugambe tuteese ku biki nga naawe obifunamu nze bwe ndowooza. Era mu nteeseganya ezigenda okuddako yagalagaana mu interest za Russia zirina okubeera ku mwanjo mu nteeseganya zino, oyagala toyagala. Waliwo n'ebyokulwanyisa ebigenda okudelivering bwe byatuuse dda mu Iran nga bivudde mu Russia mu kaseera kano. Ensonga ate nina ne gempulidde nti mukago gwa BRICS gwatudde ne bagamba eggwanga erya Buyindi
kana akaseera k'olutalo lwa Iran tulabye nga tolina kyotugamba. Jjukira ye Buyindi erina ebyokulwanyisa byeguza Israeli. Buyindi ekwatagana nnyo kati ennaku zino n'Amerika bakumpi batambulira mu kabu. Kati abasajja bagamba aba BRICS bandijjamu eggwanga erya Buyindi ne bateekamu eggwanga erya Pakistan mu kago gwa BRICS. Nzikiza nkomyewo n'olunaku olwali tujja kuddingana omulundi omulala. Zarafat Musoke gwe Munaara sasa gye Kabaka wangaale.